Abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya Kampala City Traders Association ekya Kasiita basisinkanye abakungu b'ekitongole kya Uganda Revenue Authority nga beemulugunya ku misolo emingi egigerekebwa ku byamaguzi byabwe be basuubula okuva mu mawanga g'ebweru. Bano bagamba nti emisolo gino gisusse obungi ng'era abaagala ekitongole kino kibeeko ne kye kibakolera, era wano Ssaabawandiisi wa Kasiita wasinzidde n'abategeeza ebizibu bye basanga. Lwaki temutuwa ku listi y'aba agent ne mukiteeko ba Kasiita ne tumanya nti ono agent invoice abantu bano bajja ne baleeta invoice ne bagikwasa URA n'ekigoba ne kati ebyo byonna mufoojinga bifoojinge otegeera oti enfoojinge n'etali enfoojinge. Abakungu b'ekitongole ekiwoza ky'emisolo babategeezezza nga obuzibu obusinga bwe buva ku bakayungiriza ababayambako okutuusa wano ebyamaguzi byabwe, era nga wano we basinzidde ne bategeeza nti nga beegase ne East African Community bagenda kuteekawo etteeka nga bano basobola okwesasulira emisolo gyabwe, ekintu kye basanyukidde. Baagala okusanyukira ennyo enteekateeka ya East African Community, era tugenda kukirondoola ku sipiidi eyayiriyiri okulabika nti East African Revenue Authorities nga zisinzira mu Arusha nawo netteeka we riri kye baleese ekinaatera okumalirizibwa kiggwe mangu abasuubuzi basobole okuba nga bakkirizibwa okwebalira omusolo gwabwe. Abasuubuzi bano basanyukidde etteeka lino ng'era bagamba nti kino kyakubayambako okulwanyisa abantu ababadde bababba. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.